Kino kyokoze kiraga ki eri abayimbi bano abato abatandika? Abato mwekiririzeemu mulekerawo ebigambo bagamba ababbandi baagwa simanyi biki ffe tuli bayimbi be bagamba abaagwa ababbandi tubanga abantu bakyasobola okujja okutulaba nabe basobola okulaba so baana mmwe mwekiririzeemu bato bange twekiririzeemu you can make it. Kisobodde okuyamba okufuna namba eno y'abantu abangi? Okulanga kubadde kulungi tumaze ebbanga nga tuyimba ennyimba abantu bazaagala naffe batwagala n'ekisa kya Mukama. Owanise ne Hajaruna n'agamba alabidde ku kitaawe naye agenda kuwanika Serena. Nze am here to inspire. I did it because I wanted to inspire them. Babadde batya nga buli bagamba buli mugira bandi nga temukyawulikika bandi mwagwa bijiba ne batya. Ne babogeredde bandi music okugwa. So kati mbalaze. Soma kiko bagamba badde babogerera. Inspire them. Ndoze ekyo mukirabye style gye tuyimba yeeyo naye mwekiririzeemu. Mukole bukozi bintu birungi abawagizi baffe bakyaliyo. Ekifaananyi kyandabye batulaze omukwano balaze papa omukwano n'okulaga nti band music akyali w'amaanyi kubanga babadde bagamba nti band music bakitegedde nti nno kubanga kino ekyandabye wa papa kyasamba kubaawo ku nze. Otekekako Serena? Nateekako Serena ne baggalawo kati kyensizemu kiraba ku papa eyo gwe bayita band music. Bali bagamba nti band music yagwa abantu tebakyamwagala obagamba ki? Balina kukkiriza bukkiriza nti band music without band music there is no music mu Uganda. Band music bwabulawo kyovula bwe twali tussemu omuliro music agenza asebengerera kitegeeza band music yafuga music wa Uganda. Era kino kyendabye olwaleero nakitamba kiri bakunze kyali massive kati ne papa akikubye basooka nze nasooka ku muyimbi wa band okuba Serena. Wakubira ku sente meka? Zali milioni 3 tebo n'emitwalo 10. Abantu zonna zenzize nga ndaba nga z'amaanyi saba nga ko show ejjudde bweti abantu ne babagoba ne basigala nga baagala okulingiza oshageera yes nga bagala ninawe nja okutuula ninawe naatuukira ninawe nayingira nga buli omu alaba alina wayinza okwenyiga okuyingira so ekyo ekintu ekikoleka maka nyine media mugamba band music teyina bawagizi babadde babogera nti band music yagwa lozo kirabye bagamba omuntu okwogera ennyo sikwekola ki sikwe kusinga fena tulina kukozesa bikolwa okola ebikolwa ate bw'okola ekirungi n'abantu basiima papa akoze alina legacy ennungi gy'alina behind him so kino kyolabye wano ze mbadde nkisuubira because musajja w'amaanyi. N'obwo obuzibu bw'abantu ndowooza walina okubaawo enkwatagana ennungi wakati w'abayimbi ne media. Ti media oli atuuka ye n'anyiga ng'omuntu n'akoza platform yeka nkoze nti okuba band music kangameti yakola ki yagwa. Ne bambi bali ate abamwagalira ddala basasula bo tebalina platform ne babeera eyo mu nnaku yaabwe abaali ku mitwalo 2 oba omutwalo mugenda okukomawo nga mubasaba 10 era ne beesonda ne bakola ki ne bazituwa. Ndowooza tuyige okuwagira ebintu by'Abannayuganda tuyige okwawula omuntu ku product ye. Neffe wano bw'olaba nti ofunyemu obutakanya ne Mesach kuba product so ng'eri abaagala product gwe kamera ogikozesa naye tomanyi karakita y'oli yakola kamera right gw'ofa kuki ku kamera era gwe kyekigasa oba oli mutamiivu oba kine yakola kamera gwe nayo gyokola ki gyokozesa kati ne music yali badde nga bw'atyo waliwo abadde kuwadde music bakunyiiza baawula oli muntu beera ku product.